Ekirwadde kya sukaali kireetebwa ebintu eby'enjawulo nkuyanja ng'ebimu ku byo kye kimanyiddwa nga insulin resistance. Okusinziira ku Dr. Ezra Nunda Kibirango okuva ku ddwaliro ly'e Mengo, kino kitegeeza omubiri okugaana okuwulira ekirungo ekimanyiddwa nga insulin. Waliwo ekirungo kye tuyita insulin kikolebwa ennuuni oba mu luzungu pancreas. Kyokka oyinza okwebuuza nti insulin kye ki era kitegeeza ki? Okusinziira ku Dr. Nunda, insulin kye kirungo ekikolebwa amangu ddala ng'omuntu alidde ekintu kyonna ekirimu sukaali okumusobozesa okutambula obulungi okubuna omubiri. So glucose gwe tuyita sukaali. So glucose bwayingira mu musaayi bw'ati. In fact wemba ntadde ekyokulya ku mabwendi, pancreas etandika okweteeka okukola insulin kuba ekimanyi nti sukaali ajja. So sukaali bw'agenda mu musaayi ayitira awo n'agenda ku pancreas yennyini oba ennuuni n'ayingira obutoffaali n'aleeta ekitundu ky'obuto kya pancreas eyo tuziyita beta cells of the islets of Langerhans mu luzungu. Obutoffaali obwo n'abugamba tandika okukola ki? Insulin. Bwe bukola insulin atambula n'agenda mu mubiri mu bifo bino eby'enjawulo wammanga ekibumba, kumpi buli katoffaali k'oku mubiri keetaaga insulin. Omusawo agamba nti singa insulin agaana okukola, sukaali aba wa kwetuuma mu kifo kimu. Njagala abantu batune insulin ng'ekisumuluzo, receptor yaayo nga omunyolo. Insulin kye kisumuluzo ekiggulawo enzigi, sukaali ave mu misuwa agende we bamwetaaga. Insulin era akola omulimu gw'amaanyi okugala ebisenge sukaali mwaterekebwa singa omubiri gubeera ne sukaali agumala aleme okubeera omungi. Nti olw'okuba omubiri buli kaseera guba gweteekerawo embeera gye tuyita contingency plan, ti singa sukaali ono gwe nina abatammala gusobola okukwata ku masavu, gusobola okukwata ku protein okusobola okukola sukaali. Gwina ne sitowa yaagwo ebeera mu kibumba gye tuyita glycogen, gusobola okukwatayooko. Insulin kyakola olw'okuba nti bw'aba waggulu kiba kitegeeza nti sukaali mungi, agamba stores ziri zonna temukola ki? Temumenya. In fact muzimbe buzimbi. Kyokka waliwo akaseera akayinza okutuukawo ng'omubiri tegukyawulira insulin yono. Kino kye kiyitibwa insulin resistance. Pancreas eno ejjagenda etandika okwongera okukola ki? Insulin. Ogezaako okuvakaaminga oba okuyita ku mbeera eri okuba nti bawulira bulungi ki? Insulin. Ekivaamu ng'oba ne insulin mungi nnyo mu musaayi kye tuyita hyperinsulinemia. Ennuuni etuuka n'ekoowa nga tekyasobola kuweereza insulin akola ki? Amala n'otandika okufuna obubonero bwa sukaali. Ekizibu kino ekya insulin resistance kiriko ebikireeta n'okusingira ddala omugejjo. Jjukira nti insulin ebitundu byasinga okukolako akola ku butoffaali. Bwe nfuna omugejjo naddala omugejjo gwa wano gye tuyita truncal obesity, ajja kukyusa conformation ya receptor. Nzulamu omunyolo ekisumuluzo gwe kibadde kiyingira waliwo erinnya amannya abiri oba asatu ge baayonoonye nti tekiyitawo bulungi. Waliwo n'endwadde ezimanyiddwa okuleeta ekizibu kino. Waliwo ekirwadde bakiyita polycystic kidney disease and polycystic ovarian syndrome, byombi. Endwadde ezikwata ekibumba n'eddagala erimu nayo bisobola ddala okuviirako omuntu okufuna ekizibu kino. Waliwo eddagala ly'akawuka ka mukenenya lituyita dolutegravir, kati likyasinze n'okukozesebwa kati kuba ddagala ddungi nnyo, naye as a side effect nalyo lireeta insulin resistance. Kati ne mubaamu ne bannaffe nga ennuuni yebadde ekola insulin nga mungi etuuka n'etandika okukola ki? Okulemererwa. Bino singa bituukawo, olwo ekizibu kino kiba kyolekedde okuleetera ekirwadde kya sukaali naddala owa waggulu. Gajja genda ne ku kibumba kakigambe nti waayi bye neeterekedde kati byonna kola ki? Bimpe. Bagende ne mu nnyama mu protein biwaterese bimpe. Bagende ne ku masavu biwaterese bimpe. Naye sukaali yenna bamukola asigadde mu ki? Mu misuwa. That's how wofuna sukaali. Olw'okuba sukaali ono aba atudde butuuzi ng'abemberedde, atandika okuleeta ebiwundu ku misuwa okakana nga amasavu gatandise okwesolosa okuyingira mu musaayi. Jjukira akabubi akabikka ku misuwa kali very sensitive. Bwe bakayuza bwe bati ekivaamu nga amasavu mu musaayi gatandika okuyingira mu misuwa egyo nga ze complications. Kino kye kiviirako obwongo okwongera okuzaala sukaali mu mubiri n'ateetaagisa. Nawe obutoffaali bw'okuba tebufuna sukaali bwo bujja kubeera mu mbeera nti bo nga butandika okutegeeza master computer nti owaaye waabitegedde tetuyina sukaali.
obwongo nga butandika okuteekawo embeera oba emiwaatwa okufuna kwongeza ku sukaali butya ng'ofuna enjala nga yeeyongera enjala ekulumira kumukumu. Ekibi nti ekizibu kino bw'oba okifunye tolina kuyinza kukimanyira oba okukirabira okuggyako ng'okebeddwa abakugu. Ekirungi omusawo agamba nti kijjanjabwa era ne kiwona. Waliwo resistance eri temporary, waliwo n'eri chronic or permanent, but actually insulin resistance yenna asinga jjanjabibwa. Okwewala naddala endwadde ezijja nga tetutegedde kyandibadde kirungi buli muntu okwettanira okwekebezanga okumanya obulamu bwe bwe buyimiridde.